Kulamusizza nnyo muganda wange gwe wenna ali wooli weebale okubanga wooli wano, weebale okubanga oteze okutambula nange. Eno ye channel yaffe gye bayita KPJ Dream Goals TV. Tutambula nga twogera ku nsonga wano na wali ebintu nga bwe bitambula. Wawulira bino ensonga y'abataka. Abataka bakomyewo okuva e Namibia. Kaŋŋambe bakomawo okuva e Namibia. Abataka njogera ku bataka ab'obusolya abagenda okulaba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. E Namibia gyali mu kujjanjabibwa. Ekintu kino tuzze tukirondoola okuva abataka lwe basimbula okugenda n'okutuuka olwaleero. Njagala okuwa ka update akaliwo. Abataka bwe batuuka e Namibia baali batambula, basi yakuka negenda okuva gye baali okugenda okusisinkana Ssaabasajja Kabaka wajjanjabibwa. Poliisi nebakwata ne babagamba muteekwa okufuna olukusa okuva ewa Katikkiro oba embassy ya Uganda e South Africa, kubanga teri Namibia eri South Africa. Abataka bwe batyo ne bagaanibwa okulaba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Tebasobola kutuuka gyali, naye nga jjukira nti mu kugenda bava wano nga bawera nkolokooto nti oba ki oba ani, kabe Lubaale kabe Katonda keetonye kagwake, baali bakulaba Ssaabasajja Kabaka. Kubanga Katikkiro n'abaami b'amagombolola n'abalala bonna abo bakozi ba Bwakabaka, kati bo ng'abataka ba Buganda be baali bavunaanyizibwa ku Kabaka. So na bwe kityo tewaali muntu yenna asobola kubaziyiza kulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Naye nga kinajjukibwa nti abantu bano mu kusooka basooka ne boogera ne Pulezidenti Museveni, baabayita batwalibwa omukyala Ssebuggwawo, nekisuubirwa nti waliwo enzikiriziganya bagenda nga ne Pulezidenti oba bayambyeko. Simanyi we kyava ne kiba nga ate tekyali bwe kityo. Bwe bagenda Katikkiro yabasekerera n'agamba abantu abaagala okulaga ennyo nti baagala Obwakabaka. Nange baba bakakwatibwa waayitawo olunaku lumu bbiri, Pulezidenti Museveni n'akulubuuta ebbaluwa n'agamba nti yeewuunya abantu abaswaza eggwanga Uganda mu mbeera ng'abakulu bano gye baali bakozeemu. Kwegamba ng'agamba nti mbuza baagenda okugenda okunoonya Ssaabasajja Kabaka nga tebalina lukusa okuva e Mengo, tebalina lukusa okuva ewa Katikkiro, ndowooza oba ne mu embassy. Naye nga jjukira bano be twogerako baali basisinkanyako Pulezidenti Museveni, era kisimanyi kyakoma wano nti ne bamugamba abayambeko ku ntambula. So kakati abataka woowulirira bino ku lunaku olw'omukaaga bakomawo mu ggwanga. Ku lunaku olw'omukaaga bakomawo mu ggwanga, naye tebannayogera kiki kye baatuukako, kiki kye baalaba, baamulaba tebaamulaba, kyekiddako, awo wonna tetunnatuukawo. Naye nga embeera bwetyo bweri, abataka tebasobodde kulaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, era bakomawo ku lw'omukaaga. Tusuubira olwaleero ssaawa yonna okuba nti balina kye bajja okwogera ku mbeera eno. Naye nga bwe kityo bwe kiri, abataka ba Buganda tebasobodde kulaba Ssaabasajja Kabaka. Nkusaba osabye bwe kuba nga omuntu okusosa okujja wano
osubscribinge ku channel eno kona ku kigambo subscribe ne wali kantu akalinga akane bwokakonako kitegeeza gwomu wasooka okumanya tulina video empya gye tutaddeyo.